Abavubuka Rashidi Mutebi, Rogers Kahere, Paul wamu ne David Kiwanuka yakazibwako eryabyenda be bakwatiddwa n'ebibbo omuli TV, DVD, sako n'ensimbi emitwalo 3 ne babitunda nga babibbye ku munnaabwe ayitibwa Ronald Kawuki. Bano nga bonna batuuze ku luguudo lw'e Rubaga Emmengo Kisenyi okutuuka okugombebwamu obwala, kidiridde Kawuki okuzuukuka ekiro n'akizuula nti banne bamubbye n'atemya kuba obuyinza wamu n'abakuumaddembe abavumbikiriza abavubuka bano nga bakyebaza eyazimba. Yogera ng'oyogera otegeera. Simwe mwabbiranga bali ku kindi. Abani ababbiranga ku kindi. N'abalala abaliyo basitaani. Kakati gwe ebbanga lyomaze na bano muno bakabba waani nani mwabbawa omulundi gwe wasooka okugenda nabo mwabbawa. Abakwate bategeezezza ab'obuyinza nti okubba gwe mulimu gwabwe gwe bakola nga bakolera mu bitundu omuli Mmengo Kisenyi, Naakulabye n'ebirala ebirinaanyeewo. Baliko munenge mbagamba aboki atumanyi bangi tutebiza kwa kikubba munenge malamu okitwala ngi wantu walala ngende munenge ne genze kwena n'obwa musina kumanya kubanira ekyo. Abavubuka bano beevumya omu ku bannaabwe ayitibwa Kiwanuka nga bamunenya okubawabya n'abategeeza ng'obubbi bwe guli omulimu omulungi. Bano balaajanye kyokka tekirobedde batuuze egenda mu maaso na kubayisaamu mpina nsambagere. Omusirikale ku poliisi ya Kampala mukadde atabadde mu yunifoomu alabye abatuuze batabukidde ababbi bano bwato n'abajjawo n'abatwala ku poliisi ya Musajja Alumbwa. Ronald Kakooza ne Mathias Sebwato bibakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.